Anyway, I know I can talk for a day. Go when you wangamba weringa gomoka na go moyayo simanya God is thug. You told me something that stuck into my mind. What ojukira. Wampa story was it Rhino Rich oyo muyimbi bwe yana challenge ne muwalawe. Bwe bamubuuza n'agamba nti yeki yakola. He left the gate at his residence open. Omwana wali yagalira okudda nadda. That's what I did to Shilla. Achuli. Shilla atuuka atya okusula mu ntebe mu coaches z'abantu watena wakusula. Nga yereka ekisenge kiwana. Kyemba namupiikinga ku Kayeni. She can tell you that story. Nemukomyawo wanawaka. Of course, mu maaso gange yali aswadde. But I'm a parent. I also consult widely. Nyana katabo kende mu kusoma kakati ngenda kakuweereza. Nako kakwata ku families. Every book that I've read about, like, defend your son or your daughter in public. Blast her or him in privacy. Omwana wo mu defending mu public bwe mudda waka gala wekisenge turning into a lion. Be hard on him or her. Ojulira kyengezako okukola. This is wrong. Teri muntu akugamba nti kino kibi nga takwagala. Banvumye buli kintu kyonna ky'omanyi ne batuuka n'okuneebasa ku Shilla oyo nti mukazi wange. You get it? But she doesn't seem to see what I'm going through. Tachiraba. Nakubulya story Luigi nakikugambye. T-shirts nzaze neetage China. Nangamba mu 6 hours up to today. Sina kyange kye mugamba n'akikola. Bwe yatandika okukola mubuuza, can we meet tomorrow? Nti yes, what time? Nti 2. Are you sure? Nti 2. Ajja kulabika at 5. Disrespect. Oba Shilla tayinza kurespecting nze ya sacrificing my entire life and are respecting her. If you're not willing to respect your father, tojana respecting your husband or your superiors. And something I'm sensing now. Kira bikolumu bwe mukubira amasimu emiyayu gye gibeera waawo. Bino bye byamabi bajja okugenda nabyo. Forwarding neno nayo gimuforwarding. Tomanyi nnaku gye nnyina. Shilla singa yagamba taata wange yankutogera tiyantwala mu masomero malungi yayina ssente. Naaligenze Luzira ne ngamba serving emyaka 2 kwansinga. But I tried. Diana, you don't know those days okutwala omwana mu Taiba. Nga every weekend nyino monona. Mirundi mitono nnyo lwe nagendangayo ne bagaana abaana abato balina head teacher bamitanga nko party. Every weekend nga monona Friday muzayo ku Sunday. Sadelegatingako. Teris ezo sports de byonna nga mbeerayo. Nave Taiba nagenda Galaxy. I think I was paying $4,000 at Galaxy. From Galaxy to Kabojja. Namuwanga sente ntono. Jesus. Kusomera tewaliyo mmere. Yavanga wakasaawa 2 n'akoma 8. Enkyale bwe nzaala omwana omulala. Ate kati, I think I can be a better parent. Me, I want her to be the best. Okufuuka the most successful woman of her generation. Naye anabeera atya successful nga ssente zonna bwazifuna yonoona nnyonoona. Nze mbirivinga okusavinga kalina kubeera katono, ssente zirina kubeera reinvested. Okiwuli? Naye gwe ng'ova eri ng'oŋŋamba mbu she was hurt. Hurt. Diana, if women and children knew what we go through,
sagala kubeera hurt nnyo kubanga Diana, tomorrow if I want to know all the transactions ku account za Shilla, I can know, and she knows I can know. I have friends working for Stanchart. If I want her bank statement tomorrow, I can get it. But why? Namugamba, let's agree okola sente mmeka nti bweziti zino personal use so zino ziri investing mu bintu. Katonda yali amuyambye ng'alina brand. Twalibadde tuyina ng'ebizigo ebibye, lotion ezize, lipsticks ezize. Okiwulira ng'abantu bakyamwagala. Akaseera kagenda kutuuka nga tekyali ayagala mutunulako oba tokimanyi. Use them nga bakyakwetaaga. Nakunyumizaako edduuka yali akoze ku kisementi. Maama wo lwaliyingiramu n'eŋŋabiro liwedde. Ate bino ebintu byonna abimanyi. Oyo mwana yaleetanga flat tummy from China n'aleeta ebintu nga she makes money. Kubanga kati nga ttatu ze yeekuba. Katonda akwatya skin kyasinze okubeera obulungi ku nsi kuno ne weekuba ttatu. Abantu beeyerusa every day babeere ne skin nga gy'alina. N'otuuka n'okuba ttatu kabina. And they think I can be happy? Oyo mwana mumanyi okuva from the top paka waggulu. Bwana munaazanga nga muto. Wadde kasika bwe kati. Nagenda naye olumu mu kikuubo eyo nzijukira edda twali tusuubula bintu nga tubitwala Congo. Abakazi ne bajja ku motoka nayina Land Rover ng'atudde mu katebe kano nga bw'olaba abazungu batuuzaamu abaana kakaalira. Ne bamubuuza, maama w'omwana oyo muzungu oba muyindi? Naye ne weekuba ttatu. Ne weekuba guno omuyaayu mugongo. Nyina ennaku Diana gy'otamanyi. And please forward these messages to her. Ebyo byagamba emmotoka BMW yesu nagimugulira. Yali ampaddeko sente n'emu nti yange ya munsawo ya BMW. No. Emmotoka bwe beefudde ekintu nga muga kino tukikola bwe tuti sente tuzisasuddeyo. Recently baali baagala miliyoni 4 mbu bakyuse battery bakyuse n'ignition ne muga no musooke mukyuse ignition battery namu. Era olwagikyuse emmotoka ekuba kimu. Bwe yagenze mu America as a responsible parent, emmotoka n'egitwala mu garage budde nsobadde ne bagispraying. You ask her. Ekirala musajja kigwondeeti nga tasobola kwegulya motoka. Nze abawala bonna be nali ndeetinzeeko tewali yali ampadde motoka ye tingivuge. Ebisajja by'ennaku zino bansanga olumu mu restaurant yawe ensambya yanguwako obugina akakayaayi n'ogwo omuyaayu ne taata waagwo ogukola omwana awumudde ennyindo n'amatu n'ebiviiri bino ebyakkonyi ne taata abo abandeetera nze Gashumba ne bwe ndiba nfudde. Namubuuzanga everyday olowooza lwaki nkubulya because I want you to be the best. Abaana bala tebankwatako, it's none of my business. Up to today namugamba njagala kulaba contract ya NBS up to today. Njagala okulaba contract ya Chop Life up to today. Byonna nimba bulimbi. Tewali amanyi Shilla atamanyi ekyo njala nakyo kimanyi. Singa namukotogera ne mutwala mu buno obusomero buno obwa UPE yali badde kyali. Omwaka gumu ali waka nonsense. Beera bulungi. Zimufuwadingire amanyi peni gyennyina. Twali badde tutuula tukole tutya. Investinge tutya. Kubanga nkimanyi emyaka gyaliko myaka gy'abavubuka abaana bakyakala they go out ekyo nkimanyi buli muzadde akikugamba. Yes, kubanga at 25 or 26 byalina okukola mbimanyi, but at the end of the day ogamba ani follow back a position yange, it's my father. Owulira kankubula ekyafembayo mu COVID nga tufuna permission yalina pati gyakoze ku aya akapolisi nga